Dush wa Cephcol wenjogerera kawedde mudda eddwaliro gye yali akolera bamusindikidde poliisi akubiddwa bubi nnyo era embeera gy'alimu si nnungi yeetaaga ssaala byonna ebisingawo mbikuleetedde ogenda kuba obiraba mu maaso awo binyuma obyerabiddeko so ng'ate ne Dr. Cephcol tatumidde mwana asitukiddemu nga tumumanyi nti atera nnyo okuyimiriramu ne bagirlfriend be n'abalwanirako baggyeeyo Bwiino omukambwe era essaawa yonna bali ready okugenda mu kkooti olutalo lusitudde enkundi wakati waabwe n'eddwaliro Dush gye yali akolera byonna mbikuleetedde maaso ogenda kubeera ng'obyerabirako nenga mwasibye mutya mwasuze mutya abalungi Channel Media Kochadi, subscribe for more updates, like, share and comment. Tewelabila okunyinga notification bell obenga notified bwentekawo video empya. Ntandise n'amawulire ga TikTok ng'ayitibwa October Fairy olunaku olwaleero azadde abaana abalongo nga ono TikTok y'omu ku bannayuganda abatandikawo TikTok oba abasooka okujoininga TikTok era nga ye munnayuganda eyasooka okubeera verified ku TikTok era nga bebamu abasooka okufuna endorsements bebamu abasooka okubeera famous ku TikTok bw'atyo nno omwaka ogwedde ogwa 2022 yalinnya ennyonyi n'agenda mu America gye yasanga mwana munne oyo Ssaalongo we ne batandika omukwano n'obufumbo wenjogerera essaawa zino abadde lubuto nga bw'omulabawo era olunaku lwaleero azadde abaana abalongo nga bonna balenzi era nyongera okubeera ate nga myuzayuza. Congratulations once again to Nalongo ne Ssaalongo abafuuse ab'olunaku olwaleero nga tweyongerayo kuleetedde Mami Fahima ayitibwa lawyer w'Abakadaama nga olunaku olwaleero akomyewo mu Uganda oluvannyuma lw'okubeera ku kyeyo mu ggwanga lya Saudi Arabia okumala emyaka 5 mirambo okuva mu mwaka ogwa 2018 paka omwaka guno gutumalako ogwa 2023 era nga atuukidde mu maka ge gaggadde nga bw'ogenda okugalaba mu maaso awo ka video kankulagako katono ate obeere nga weerabirako naye nga bamwaniriza musanyu epitirivu ennyo. Congratulations to her okubeera nga akomyewo mulamu kuba buli nkuba kyeyo kyasabirira okudda ewaka nga mulamu asange family ye n'abaana be ataddemu atambuza obulamu obulala oba obupya. Kulikayo Mami Fahima lawyer w'Abakadaama nga tweyongeddeyo ku nsonga za Cephcol ne Dush. Luno olutalo lukyagendera ddala mu maaso era nga Dush ne Cephcol beeyongedde okuggyayo ebyama eby'eddwaliro ebyo ng'abantu batalina biwandiiko nga bye baagala babiggyeyo bali ready okugenda nabo mu kkooti. Cephcol yeewaddeyo okuyimiriramu ne Dush okulaba mbu baagala babayiririre ssente eziri mu bukadde obusoba mu 100 oba okudda waggulu. Kambeere nga nkulagako katini ate obeere nga weerabirako. Enda mu abamaka kiliniki temutwekalizaamu temugenda kutwekalizaamu iye Dush yali mukozi wammwe temujja kwekaza ate kati mutandise kweswaza na kwerabisa. Sewa muvudde mugamba mbu Dush yali mulwadde temumumanyi nga mukozi wammwe kale mupostinge medical form ye mutulage medical form ye eyali eraga ntino yali mulwadde oba mugitegeke tujeetaga mu kooti. Ekyokubiri Dush yali alanga dwaliro Ssemateeka wa Uganda agamba amalwaliro ne professions ezisinga tezirangibwa nga balawyer advocates amalwaliro mwekye mutugamba mwagala tulimba mbwe eddwaliro eryammwe liri above zero liri exceptional okutuuka okufuna Dush abalangire era Dush yasinga follow ku TikTok wano wonna okujja okulangira eddwaliro lyammwe kiliniki yammwe era maama abalwadde abammwe mubambaza uniform kiliniki kyeyambaza omulwadde uniform kyemwagala otugamba notusiriwaza nti mwe musinga n'emmengo yadmiting abantu ebbanga n'ebbanga nga tebawadde zi uniform. Fenga tumanyi nti abalwadde be bawa uniform beba abalwadde abagenda okumala ebbanga lingi mu ddwaliro oba abalwadde abayinza okudduka mu ddwaliro ng'abatu abeebutabika abalwadde abali mu malwaliro nga baluddeyo. Mulago labategaba ma uniform zenga nalye mulago nga tebampa kyamugamba ka kiliniki kamwe kasinga mulago obunene
mutugamba mbudushi simanyanga yali azeewo kukyalawo bukyazi ayitiddewo buyitizi management yammwe yali etunudde wa Dush okulikodinga videos n'atunuza mu dwaliro n'atunuza mu kashiya n'atunuza mu wards nga management yammwe weri n'apostinga ne mutamugambako ekitegeeza management yammwe eri so weak teina privacy okitegeera human resource manager yasinzirawo kuwa Dush omulimu nga talina bipapula oyo yalina nasooka okukwatibwa abeere answerable connection ki gye yayitamu ayinza n'obanga omwana w'abandi yamutunuza mu mbuga embi alina bye yamusaba gwate connection ki oyagala kutugamba mbu wamuwa omulimu nga muganda wo nga yasoma fashion and design temutusiriwaza nammwe tuli bantu bakulu naye mwagamba uniform ye teriiko linnya uniform zammwe zonna yazambala alina uniform ez'enjawulo nga 2 era maama yali ayitiddewo okulanga mwagala kutusiriwaza mbudushi temumumanyi ebbanga lyakoleddeawo emyaka n'emyaka lyakoleddeawo mbwera temumumanyi mutugamba mbwera oyo Dush tugenda kumusiba simanyanga Dush yepaaka yewanika ye alimbalimba abantu mbu yali akolera wano mukwano Dush yakavaayo kati mwakakitegeera kati nti Dush yavaayo dda ku ddwaliro lyammwe mwakakitegeera kati nti buli gyapostinga nti Nancy nga temuvangayo temutusiriwaza temutumanyiira temututiisatiisa tugende mu kooti zaabika emipiira ate tagenda bwetonda nga neebuuka tagenda kubeetondera ate nga tugenda basi nga twagala $1,500,000 okwonoona erinnya lya Dush mugenda kukoma ku Dush okumanyiira akakamanyiro kammwe nga mwagala okwekaliza mu bantu mugenda kukakomya nyini mwagala kwekaliza mu mwana n'okuba mumanyi tamanyi mateeka lwaki mwamuwa omulimu nga mukimanyi nti nno tali qualified lwaki yakolerawo yalikodinga manager aliwa mwagala otutiisatiisa okubanga mwamanyira buli serebu mugenda kukomekereza na kusiba ajja afukamire yeetonde oyo Hadija Kigozi eyazze namugyako interview lwaki yabyogerako yali ensonga z'eddwaliro zaali zijjirawa mu relationship ya Dush era lwaki yadde wamwe n'abajjako interview kati atukubidde essimu mbunna ayagala tubasabule okitegeera agambe ayagala tubasabule musobole omwongera ssente oba muli mu mizanyo ki ffe tetugenda mwongera interview tugende mu kooti mwamukuddeko omusango naffe tugenda basavinga intention to sue tugenda kubasavinga tugenda basuwinga mwetegeke mwesibe 2 mutegeke medical form ya Dush ng'eriko amannya ge obulwadde obwali bumuluma ennaku z'omwezi ze yagira mu ddwaliro lyammwe mwe musaaga eyo kiriniki yammwe egenda kwetundamu n'ebyuma byonna mugenda bitunda mu mutuliririre ne mutuuka n'oleeta omusirikale amukwate omwana abadde ekiraava tubadde tuva out ne bamuyoola waliwo n'abayaaya bamukubye kati saawa zino saana ttambula tugenda baggulako omusango tugenda basuwinga twagala ssente ez'okwonoona erinnya lye ez'okutatanya erinnya lye obulamu bwe mu butadde matiga takyasobola nakutambula yenna atambulira mu kutya famire ye yonna ekaaba mugenda tuliiririra musaaga buli mulowooza buli tiktok agenda ovaayo mugenda mutiisatiisa nakusiba muddidde ebikazi ebitamanyi na nsonga za medicine ebitamanyi nawandika mannya gaabyo biyingidde mu nsonga zino okwata otya omuntu ataasoma yadde P2 n'omugamba agende eri atandika okwogerera ensonga zo oli atasobola yadde n'owandika erinnya lye ayogera mbu gundi kale zaabika emipiira oba mulowooza mulwanyisa Dush kati mulwanyisa Dush na Cephcol kati nange munteekeko ku musango omanyi mwe mugulawo ku misango abantu nga mulowooza abasiru amateeka tegaliwo mukwana amateeka weegali ate mmwe abalina ensobi muveeyo mwetonde mulekerawo okukalira mu mwana nga mumutiisatiisa abalwadde wulira batandise okomplaininga n'abantu bangi bavayo era nkubiriza buli muntu yali agenze kwera eddwaliro vaayo oba olina complaint inbox nga ku namba y'essimu 0754262512 tugenda zipostinga wanene tugenda zipostinga nawe ali alina obujulizi bw'okuddwaliro eryo bupostinga eyo ntaginge tubutwala mu kooti twagala human resource manager wammwe atulage empapula z'abo abaana bonna bakoleraawo nendaba ne kirina gwe nalabye mu vidiyo ya Dush nga akiriininga asiimuula
naawe zambu yazaalisa yo video nakigudde kale oba mulowooza mujja kulaminga wengeri gye bazaalisamu omwana mujje mubuukire ku Dush ffe temutubuukirako temutuyigirako okulya bugege we muba bulijjo mukola ebintu byammwe nga bya connection zimuconnectingira eyo ye maama connection bwe maama ogimuwa ne mugimuggyako wabula mumanyira kale zaabika emipiira ffe tetutidde amateeka gajja kuyamba abantu Dush wanaba nga ali mu nsobi tujja kuliyiririra naye munaba nga muli mu nsobi mujja kutunda n'ebyammwe mwe musaaga kubanga Kevin ali steady and ready okubeera nga abenganga Dr. Cephcol ali ready ate twafunye ne bouncer uli omulaba abantu kali ka Josh olinga amazi wamma mbagala nnyo mbagala so ensonga zezo nebaza buli alaba video yange to the end nemulaba obulangu nga temubuskipinze simanyo mikwano nsimira ddala nsaba twendowooza mu comment section olowooza Cephcol batuufu balwane oba beddwaliro be batuufu balwane ku bonna ani alina okusirika ku bonna ani mutuufu ku bonna ani mukyamu nze mbaleetera kyendabye kuba ebyo byonna nze sibirinaako mukono yadde obuvunaanyizibwa mbaleetera ebyo ebiba byogeddwa biba tebivudde mu kamwa kange neneyongera okwebaza buli ababala video yange ne mulayikinga ne musubscribinga ne musharinga ne mucommentinga nsimanye mikwano nsimira ddala nsaba Katonda bekye musinga okwagala okyali ku Olutalo Media subscribe for more updates like share and comment tuwelabira okunyinga notification bell obenga notified bring take our video empya